Twabadde mu nkuba ey'amaanyi okuva ku makyawo paka kusanga mu 7 awo naye kyatuganya okubanga tusobola okubanga tukomekereza ennaku 14 ababadde naffe wali ku Canada n'abadde ku TV bayozayoza naye ng'olunaku olwaleero Kampala yakedde bulungi tetwafunyemu kakuba era nga boolaba wenyumiridde wano e Busega nti akasana kakedde okubanga kavaayo era nga olunaku bwe lubeera lwa Mande Kampala akeeramu akalipagana k'amaanyi mu bitundu eby'enjawulo nabadde ntambula okuyita wali ku Entebbe Express Highway naddala wali mu bitundu ebyamasanafu jamu yabadde yatandise dde okukwata era abantu ava wali ku Mityana Road awo okuyita e Masanafu Lugalawo wonna jamu yabadde yatandise dde okukwata kakati wano e Busegawo jamu nawo atandise okubanga akwata naddala bava wali nga ku Koima Road abayita wali ku roundabout eri wansi awo watundira ebyennyanja ne wano waggulu amotoka zitambulira ddala kasobo mpola mpola naye tanaba kubanga w'amaanyi naye dakiika ezigenda okubanga ziddako of course jamu agenda kubanga yeeyongera bwe mba nyimiridde wano era ndabira ddala n'ekkubo eriva wali mu bitundu eby'embalala oba bw'oba okutta ekkubo erya Masaka Road era nga wano Masaka Road tosobola kuyimirirawo okumala eddakiika 5 nga tunalaba motoka yonna eyeetisa amatooke oyimirirawo mu ddakiika 5 mu 2 n'olaba motoka ezeetisa amatooke kubanga mukimanyi nti eno webasibuka amatooke webasibuka amata n'ebirala naye nga nawo jamu yakwatirira ddala okuvira ddala wali mu bitundu ebyekyengeraawo ndengera ddala layini y'amaanyi nnyo era kiyinza okutwalirako eddakiika eziwerako poza abagezi osobola okusalira wali ku Nakawuka Road n'ogiramu wali ku bitale bya wali Enatete osobola okubanga okonectinga wali okwanguwa okusala jamu ali wano e Busega naye kati mmwe abasigadde bw'oba osazeewo okuyita wano ku roundabout yennyini eya Busega ate jamu agenda kubanga kukwata kubanga era n'okuvira ddala wano e Busega wennyini okutuukira wali mu bitundu eby'Enatete jamu atandise okubanga akwata naye nga yo embeera y'obudde akugambye akasana akatandise okuvaayo abantu batambula bulungi emirimu gitambula bulungi tewali muntu yenna kyayinza okubanga yeekwasa naddala ku lunaku nga luno olw'Amande okuggyako nti bizinesi zo zitambula mu mbeera eya bulijjo wano wetuli waliwo n'abatundirawo ebyennyanja era wolaba motoka eyo weetuuse sayidi eri batundirawo ebyennyanja era nabo bagenda amaaso n'okubanga bakola emirimu gyabwe okusobola okubanga beenoonyeza ku kasente njagala kubanga mbazaayo mu studio kubanga abantu abalala oba ba reporters of basobole okubanga batubuulira mbeera ki eri mu bitundu ebirala naye nga wano mu Kampala naddala wano e Busega wennyini bwe tusinzidde embeera y'entambula embeera y'obudde bwetyo bweri olunaku olwaleero bwetyo bwekedde olunaku olw'Amande munzikirize mbazzeeyo mu studio n'abadde ne Harriet nga yali ku kamera ate tulabe biki ebiri mu kitundu ekirala.